Olengera webakuba abantu. We are summer. People power, our power, NUP, everywhere. No me only broken Ali Okuba power. Ya gasi na bimotoka ya polisi. Tugenda Rubaga North. Venue Namungoona. Amazzi. Okolabe. Laba. Okolaba abasajja kye bakola abantu. Soko ulire. Sound bomb tear gas ekiri wano. Tebagala omuntu yenna. Ulire kigenda maaso wano. Oyo yagakuba.
n'aseka. Akuba n'aseka. Lwaki tagenda? Bayigenda. Anange. Lengera webakuba abantu. Wano Namungoona kigenda mu maaso. Abantu abadde emitwalo n'emitwalo. Kola. Ekigenda mu maaso wano. Ekigenda tulinga abali mu lutalo baaba. Tulinga abali mu lutalo. Tambula tugende. Olunaku lwa leero ng'ennaku z'omwezi 15 Desemba 2025 lujja kubeera olunaku olujja okulwawo okwerabirwa banna Rubaga aba South ate era mukadde ke kamu n'aba North. Ebifaananyi by'olaba ku screen bifaananyi by'abantu babiri, omu amanyiddwa nga Sempala Herbert, then ate omukyala gw'olaba ku screen amanyiddwa nga Nanteza Husna. Bifaananyi bikubiddwa omukutu ogwa NTV. Bano olunaku olwaleero basisinkanye akaseera akabadde akazibu ennyo wakati waabwe n'abakuumaddembe, oluvannyuma nga omusajja akubiddwa omutwe katono kwatika, era kyandiba nti gwatisa olw'ensonga gubadde gufukumuka musaayi, ne mwana muwala oyo amanyiddwa nga Nanteza Husna n'amaliriza nga asimatuse na bisago eby'amaanyi emabega mu mugongo. Bino nno bibadde sayidi za Rubaga South. Olunaku olwaleero omukulu Robert bano nno bavuddewo bubi. Afande ayagadde okuba nti ategula ebyo bibadde nateete. Bobi bw'abadde ng'ayolekera okuva sayidi eyo okudda Rubaga North. Afande agezezzaako okwagala okutegula omuvubuka n'akozesa awo kasikiru okukakana ng'afande yakkiridde ku ddimwa. So mugambe nti embeera ebadde yakazigizigi nnyo olunaku olwaleero, era ebimu ku bifaananyi by'olaba wano byensoose okukulagako ne wali ebitundu bya Rubaga North, ate tiyagaasi ye annyikidde nnyo. Oluvannyuma lw'okuba nti abasajja bakubye tiyagaasi okumala essaawa kumpi 2 nga bakuba ne babanga abasirisaamu ne baddamu ne bakuba. Bino byonna bwe ngamba Rubaga North bibadde sayidi za Northern Bypass, bwe mmanyi ogukuba ogwo ogusalamu okwawula Nansana ne Namungoona, oba eyandibadde nga Northern Bypass eyo eyawulamu Wakiso ne Kampala. Awo ebibwatuka bivuze ne Ssekuvuga yenna. Tiyagas avuze. Abantu bakaabya amaziga ne Ssekukaaba yenna mukwano gwange. In fact,
ekisinza okubanga kyennyamiza abamu kyekyokubeera nti ne campaign we zibadde ziwedde nga omanyi nti electoral commission yalagira nti saawa 12 campaign ziba ziwedde abasajja basigadde bakuba tear gas n'okubanga bagoba abantu osobola okulengera Bobi Wine mu kaseera ng'atuuse okuvaawo saawa awo tubadde mu 12 akawungeezi ng'atuuse okuba nti avaawo okweyongerayo abasajja basigadde bamuwondera amazzi agabalagala ne bagakuba mu bantu ne sekkuba yena ebimotoka osobola olengera ekibadde kikolebwa yes that is it ekimotoka kikuba amazzi aga agasiiwa mukwano gwange si mazzi buzzi wabula amazzi ago gaba gasiyira ddala bagira nga bakuba amazzi gano nga ne Bobi Wine ali mu maaso nga bwesobola okubanga omulaba in fact yazze buzzi maaso n'atandika okusekerera yes atandise kubanga asekerera omusajja oyo abadde akuba amazzi n'amugamba nti kati bino nga tebikyatutiisa obwaire atuse n'agamba omusajja bino nga tebikyatutiisa kiki kyozzaako omusajja nedda ssebo atojja kuba nti otukubamu mazzi gano olowooze nti tujja kubanga tukankanamu yadde so osobola okubanga omulengera batiagas avuze olunaku olwaleero ojja kujjukira nti Bobi Wine olunaku olwaleero atalaaza ebitundu bya Rubaga South that is Wankulukuku ku kisaawe mukwano gwange we wabadde olukuŋŋaana olwo lwasoose ojja kujjukira yasoose kubanga akiika embuga wali emengo then nayolekera Wankulukuku then oluvudde Wankulukuku ayolekedde butereevu Namungoona ku kisaawe wabadde bategese rwale ey'okubiri ey'olunaku oba rwale ebadde esembayo mu lunaku ojja kujjukira nti Namungoona wano wabadde wasaale nnyo olw'ensonga nti okuva Namungoona okudda ku yafisi y'ekitebe ki National Unity Platform Kinyana Mpindi just obuuka wali bwayise ng'oli Namungoona oba kubuuka bwayise ng'oli ku kitebe ekavule so olunaku lubadde lwatunuuliddwa nnyo nnyini ddala era abakuumaddembe baasuze beeswanta ne sekweswanta yenna era okwetegeka kwe beetegese enkakasa bukakasa okulabidde ddala mu vidiyo zino oluvannyuma lw'okuba nti abantu bavuddewo nga bakaaba bukaabi tiyagas avuze wabula dde olukuŋŋaana oba enkuŋŋaana zino bbiri zigenze maaso n'okuba nga zitambula ale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo gwe bakubire bukubizi obagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya balina ebyokulya yogera ku daddies yogera ku binyeebwa amawogola yogera ku bagiya yogera ku cupcakes yogera ku donuts osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange in fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG aba Sedi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi yenze atuula emabega w'omuzindaalo
buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno abasiddii omusinzira eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.